This is Diaspora TV, your #1 global network. There is no other God, Yahweh. There is no other God like Him. There is no other God, Jehovah. There is no other God like Him. There is no other God. Amina. Let's transition to the next program. God bless you in Jesus' name. This session Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abooluganda tubaaniriza nnyo nate mu session eddako cyberspace mwebale nnyo okubeera nga muwuliriza ekigambo kya Katonda. Tubaaniriza ate mu session eno ey'okubiri era nga nayo yakuyigiriza. Musumba Kabuye weebale nnyo musumba kuyigiriza. Abasumba mwenna abali ku mukutu ogwo, abaweereza ba Mukama mwenna tubaaniriza nate okubeerawo kuyigiriza okuddako. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempeebwa nga ndi ne Evangelist Suzette, ndi ne mukyala Mubiru nga ye technician ali mu byuma. Twebaza Katonda olw'ekiseera kyatuwa buli lwe tujja wano okuyigiriza. Tuli banywevu mu kukkiriza kubanga Kristo atuula mu ffe, ffe nnyumba ya Mukama. Amiina. Twebaza Katonda nti tugenda kuyigiriza olunaku olwaleero nga twogera olulimi Oluganda, olulimi olweka olwaffe. Tuli mu kuyigiriza okwaleero nga muyinza ogamba nti lwaki tebikwatagana ne bye mwayigiriza jjo. Waliwo lwe twasitopingamu mu Luganda kati tuvaako mabega tujja mu maaso naye bw'oddayo olaba bye tuyigiriza mu Luzungu ye message yemu gye tukomawo ne tuyigiriza mu Luganda. Leero tuli mu kumaliriza okulemberwa endaba y'omuntu mu bintu by'omwoyo kye tugenda okusomesaako. Twagala okuyigiriza kuno tujja tuyigiriza mu series ezijja nga zikwatagana. Singa omuntu agenderera ng'otunudde ogenze ku YouTube n'olaba engeri gye tuyigirizaamu ojja kutegeera engeri gye tujja tusomesaamu. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwa ffenna abali ku mukutu, abali ku Facebook, abali ku YouTube, Twitter, Instagram, nti olwaleero lunaku lwakumeka lwakuna tuyigiriza mu Luganda. Tubaaniriza nnyo mugyeyo amasimu gammwe, mugyeyo bayibuli zammwe. Ababadde basoma naffe okumala ebbanga bamanyi nti tulina okubeera n'amasimu gaffe tusobole okusharinga ekigambo kino n'abantu abalala batannaba kufuna kutegeera mu Katonda basobole okukola ki? Basobole okufuna okutegeera. Kubanga omuntu yenna okusibibwa kwe mu kutegeera Katonda mu bulamu bwe bw'atambula kiva mu kutegeera Katonda gw'amanyi. Ddamu ky'oyogedde tutegeere. Ngambye nti omuntu mu kusibibwa mu bulamu bwe buno bw'aba tannategeera Katonda bulungi aba asibiddwa si mu ndowooza. Okitegeera? Asibibwa mu ndowooza. Ayinza okuba ng'akola ssente bulungi, okitegeera, naye mu bintu by'obwa Katonda nga tamanyi Katonda gw'asinza. So oyogera kumukkiriza eyayatula Yesu Kristo. Weebale nnyo. Okusumululwako kuli
kutegeera katonda gwe wakkiriza. amiina. Weewaawo. Yes, kuli mu kutegeera, kubanga buli lwofuna okutegeera katonda ono ogenda kutambulira mu buwanguzi ng'omukkiriza. Atugambye mu Petero ekyokubiri nti ebikwatagana n'ebyomwoyo n'ebyoku nsi byonna yakola ki? Yabituwa. Kati kiri eri ggwe kubitegeera otandika obitambuliramu. Taata, twagala okwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde okujja mu maaso go nga tugenda okuyigiriza eri abantu bo. Twebaza olw'obuvumu bw'otuwa okuyimirira mu masekati g'abantu bo, okubuulira ekigambo n'okisomesa, kubanga otuyise okubeera abatabaganya eri abantu bo. Taata, tukwebaza nti bonna abasibiddwa basumululwe mu linnya Yesu Kristo, kubanga otuwadde obuyinza. Tulagira endwadde okuwonyezebwa mu linnya Yesu Kristo, mwana Katonda omulamu. Kyonna ekitaatondebwa Katonda tukigoba mu linnya Yesu Kristo. Tukkiriza okutegeera n'okumanya ekigambo, okuyingira mu bwongo bw'abantu, era twebaza nti basumululwa, kubanga amaanyi weegali agasumulula okuyita mu linnya ly'omwana w'omuyekka Yesu Kristo mukama waffe. Byomu n'agamba nti amiina. Amiina. Mwasanyusa okukola Sister Suzette. Amiina. Mukama mulungi. Mukama wa kisa atuwadde obulamu. Atuwadde n'ekisa kino okubanga tugenda okwogera eri emitima gy'abaana b'abantu. Tukizudde nti buli tweyongera okuyiga mu Katonda tufuna okusumululwa. Edda twalowoozanga nti okusumululwa kuli mu kuleyingako mikono nakusabira nakusiibira, naye tukizudde nti bw'ofuna okumanya n'okutegeera mu kigambo kya Katonda, actually kwe kusumululwa okukyasinza okuba okulungi. Pawulo asabye essaala zino zonna eri mu bbaluwa ze yawandiika ng'asabira Abefeso, Abakolosaayi, Abakoliso nti bafune okutegeera. Kati naffe kye tusaba y'essaala yaffe eri abooluganda bonna abatuwuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kulemberwa endaba y'omuntu mu bintu by'omwoyo. Eno egundi esembayo, esession esembayo, omuntu alaba atya ebintu by'omwoyo ng'omukkiriza obiraba otya? Kyetugendako tubadde tujja tuyigiriza nga tuyigiriza ku kuluŋŋamizibwa okulemberwa omwoyo ng'omukkiriza. Buli eyakkiriza Yesu Kristo yenna alina omwoyo omutukuvu mu ye ddala. Tajja buzi buli kaseera, naye lw'okkiriza, olunaku lw'okkiriza obeera naki? N'omwoyo omutukuvu. So mu ndagaano enkadde omwoyo omutukuvu ebiseera byo yabagwangako bugwi era ne balagula. Neffe tuweereddwa omukisa tituli mu mirembe nti Yesu Kristo yamaliriza ekyo ekyamuleeta. Mishoni ye yamuleeta ku nsi okutunula yaggwa. Kati olwo omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Abo bannabbi kye baalindirira okulaba tebaakifuna, naye kati ffe tuweereddwa omukisa nti omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Bwe bali kusoma byawandiikibwa. Kaakati abooluganda batuwuliriza, omaze okusheyalingira mikwano gyo gijje naye ate bw'oba tosubscribinganga nti bw'onoddako wetunadde okuddamu okubuulira ojja kujja buzinga otulaba. Mukama yeebazibwe. Tubaaniriza nnyo, funa ekitabo kyo kubanga tugenda mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kyetuli mu Kristo okumutegeera. Bino ebyawandiikibwa muntu si nnyukuta bunyukuta. Muntu ani? Yesu Kristo gwe tusoma kati. Era engeri gye tugenda okwezuulamu, engeri gye tukulemberwa omwoyo wa Katonda kutunula mbino ebyawandiikibwa. Tugenda mu Maluumi essula 8 tuve ku lunyolo 14 paka ku 17. Baluumi essula meka 7? Essula 8 olunyiriri lwa 14 kwe tuva paka ku 17. 8:14. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo gw'okufuuka abaana gwe tukoowoola nti Abba Kitaffe. Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe
ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Olw'ekkumi n'omusanvu nga bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo bwe tubonerabonera wamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Amiina. Olw'ekkumi n'omunaana. Katukoma ku lw'ekkumi n'omusanvu. Agambye nti kubanga bonna abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Era n'addamu n'agamba nti tetwaweebwa mwoyo waki? Wakutya. Naye kola ki? Twaweebwa omwoyo waki? W'okufuuka abaana. Twafuuka abaana. Ekisinga okutusiba mu kukkiriza ne mu kutegeera ne mu kujja okuluŋŋamibuzibwa omwoyo kutya. Okutya kuno kutusiba okulema okulaba ebibala by'okuluŋŋamizibwa omwoyo. Luli twasomesa nti omwoyo wa Katonda ajja n'ayogera naawe. Naye olw'okuba olina mu eriya mw'oli nga owulira amaloboozi mangi erireeta osobola ddikola ki? So okutya kuno kuleetera ddala okutya neweerabirira ddala ki ky'oli mu Katonda. Kyova olabanga Bayibuli etugambye Balumi nti tewabeewa mwoyo wa kutya. Kati olina okwetraininga otya kutya ono aleme kujja kuba okyali mwana wa muntu. Bwe kuba kuzze oddayo mu kigambo kya Katonda n'osobola n'ogamba nze akulemberwa omwoyo wa Katonda ndi mwana wa Katonda saweebwa mwoyo wa kutya ono ow'obuddu. Kubanga okutya buddu. Kutya it's a bondage. Naye bw'omala okutegeera ki ky'oli mu Katonda kutya oyo agenda atya ng'osomye ekigambo kya Katonda. Amiina. Wano atugambye nti kubanga abakulembera tuli baana naye wana alina kyadirinze naye bwe tubeera abaana kyadirinze nakyo nti tulina okujjawo okutya. Omwana bw'abeera omwana tabutya kujja kwogera nani? Na mukadde we. Kati bwe tubeera abaana ba Katonda ne tujja eri Katonda waffe tetuba basibe kutya kujja kwogera naye buli lwe tuyingiza okutya nnyalaza buli kintu kyonna kye tulina. Naddala ng'omulaba akukubi eddoboozi kati nno kino ekikulumbye ne wewepankotya tekigenda kuwangulwa. Kati emmeme yo bwekkiriza oggulawo mayindi yo omubiri gwe ne gutandika okukankana ogenda okulaba ng'olwadde so nga ate ekirowoozo ekyo ekiba kize ekiri negative nti eno embeera dokita gyakugambye togenda giwangula. Okittira muli mangu ddala ng'okigamba no si wano nze ndi mwana wa Katonda omwoyo wa Katonda atulamunze genda va wano. Amiina. Tulina ojjukira lumu lwe twayogera nti Mukama Katonda yatussaako envumbo. Omwoyo omutukuvu yesiru teri asobola gimenya. Teri asobola kugikutulako. Envumbo gy'olina ey'omwoyo omutukuvu yeekakasa kiki kye tuli mu Katonda. Kati gw'omukkiriza olina okutandika okuwulira eddoboozi eryo. Era luli twayigiriza nti endiga ziwulira ani? Eddoboozi lya musumba waazo. Weebale nnyo. Olina okuwulira omwoyo omutukuvu ono bwe yajja gy'oli teyajja na bitundu by'amagezi. Yajja ng'ajjudde okutegeera n'okumanya buli kyonna kye weetaagisa mu bulamu. Kiringa luli era twawa example nti omwoyo omutukuvu alinga kati omukyala agenda okuzaala omwana. Bw'oba ogenda okuzaala omwana ajja fully package ng'alina obulamu bwonna naye otwala bbanga omwana oyo okukula okufuuka omuntu omukulu. So bw'otyo n'omwoyo omutukuvu akulimu olina okutwala obuvunaanyizibwa n'osoma ekigambo kya Katonda otandika okukula kukigera nti bw'aba atandise okugamba nti nno genda okole bw'oti ng'osobola okukiwuliriza. Oyo omwoyo omutukuvu mujulirwa gye tuli. Era kutya bwajja omwoyo omutukuvu waali okukuluŋŋamya naye olw'okuba obadde omutima gwo tegunabeera ki tegunaba kutandika kuwulira ddoboozi eryo guba gukola ki ne guyingiza okutya oba tosobola kuwulira ki mwoyo omutukuvu. Ate omwoyo omutukuvu akuleetera endowooza engumu mu kutegeera Katonda. Amen. Bw'ogezako n'oyingiza okutya
kuyingiza kuleeta okusanyalaza okutya kuziyiza ebyo katonda byabadde akuleetera kasita oyingiza okutya naye olina okubeera n'obukakafu ku ekyo kyomanyi naye obeera otya n'obukakafu ng'osoma ebyawandiikibwa ng'okkiriza omwoyo wa katonda okukuluŋŋamya mu bintu by'okola okuzza obujja endowooza yo omukkiriza yenna alina okubeera n'obuvunaanyizibwa tolina kubeera awo nga gwogamba nti mukama yandokola sirina kyenina kukola oba obuvunaanyizibwa bwolina obutwala bwoti kubanga oluusi embeera ezimu zitujjako oba olwadde oba bakugobye ku mulimu nogandooza mukama bw'ayagadde mukama si bw'atyo bw'ayagala embeera ezo ezimu zijja otulumba naye nga mukama si bw'atyo bw'ayagala yakuwa obuyinza jjukira yakuwa obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa zino kati nga ggwe omwana akulemberwa omwoyo wa katonda embeera ezo bwezityo bwe zijja olina okuyimirira mu kigambo kya katonda n'oyogera gye ziri zisobole okuvaawo. Amiina. Emirundi egisinga tugenda ne tugamba nti Yesu Kristo yafa n'aziikibwa n'azuukira omulimu ne guggwa ne tukiddamu tubanga tukisomesa kiryoke kiyingira mu bwongo bw'abantu kati omuntu bw'aba tannasomesebwa kkula kutuuka mu kigera agamba nti ate oba omulimu Yesu yagumala nze siina kyakkola naye buli mukkiriza alina obuvunaanyizibwa kubanga muweereza bw'okula n'omala okulokoka Sista Suzeti n'otandika okuyigirizibwa n'otandika okukula mu Katonda osomesa abalala n'abalala ne basooka okukola ki nabo ne batandika okusomesa abalala kati buli mukkiriza yenna alina obuvunaanyizibwa olw'okubeera ng'atwala omulimu guno muki mu maaso alina okumanya nti ebibi bye byamusonyibwa alina okumanya nti alina eddembe mu ye olw'omulimu Kristo gwe yakola ki gwe yakola omulimu Kristo gwe yakola gwe guluwa okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira naye waliwo omulimu ogugenda mu maaso njagala mumpulire bulungi waliwo yamala okutufiiririra yamala okutuwa obulamu obutaggwaawo kati n'amala okukuteeka mu kifo omulimu ogutaggwa ngenda kugwogerako oguwulire kati byebyo ebintu ebimu bye tugenda okwogerako olwaleero Yesu Kristo yamala omulimu ye ogwamuleeta gwali gwakutulokola kutujja mu bibi kutukomyawo eri Katonda kubanga Adamu yasooka bwe yayonoona ne tuva mu kifo kya Katonda kati omulimu gwa Kristo gwe yakola ku musaalaba gwe okutukomyawo eri Katonda n'atukomyawo tulikonsayo n'atutabaganya eri Katonda naye n'atulekera obuvunaanyizibwa nga ffe abakkiriza kati bwe buvunaanyizibwa bwogenda okumenyaamenya naye nga sinatandika kumenyaamenya buvunaanyizibwa buno waliwo engeri gye twogeramu ne tugamba nti omulimu gwa Kristo ngenda gwongerako ngutereeze tosobola kutereeza kintu kyatereezebwa kubanga olwedde yakitereeza webale nnyo kati ekyo tulina okukimanya tosobola kugamba nti ngenda kuddamu nfiiririre mbafiiririre yatufiiririra dda kati gwe amaze okutegeera n'omanya nti Yesu yatufiirira dda kati ekirina ky'olina okukola kumanya na kutegeera ebyo yakola ekimu ku byo yasasula omutango ogw'ekibi kyaffe Kristo yasasula omutango gw'ekibi kyaffe n'afa ku musaalaba ekyokubiri n'aziikibwa n'azuukira ku lulwo nange ekisooka kiki yasasula omutango gw'ekibi kyo nange ne guggwa n'oli atannaba kukkiriza naye yamusasulira bw'aliba yatudde n'amukkiriza kijja kuba nga kiwedde amiina ekiddako yatutabaganya
omuntu ne Katonda enkolagana neddawo. Yatutabaganya. Yatuwa olukonko, yateekawo olukonko. Nedda bw'ogamba yateekawo bridge. Ya bridge nga katokiyita batya. Ekigatta. Yatugatta. Yatutabaganya ne Katonda. Yatuzaayo dda wali mu kifo Katonda w'atuwagala. Kati omukkiriza bwe yakkiriza kati olwedda ali mu kifo ekyo. Atannakkiriza amulindirira okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri asobole okuba nti akkiriza adde mu kifo ekyo. Kati yatutabaganya, tuli batabaganya, twatabagana wamu naye. Amiina. Uganda lusi. Kati ebyo ebintu byenkugambye nti waliwo ebintu ebyatuukirira byotasobola kukyusa. Ekiddako yatuwa obulamu obutaggwaawo. Ekyo yakikola. Toyina bw'osobola kukyukyusaamu, tosobola kugamba muntu nti Evangelist Suzette kati mbukuggyeko. Kati ate nkuzizaayo. Bw'otaamuwa. Okitegeera? Ekirala nti yatuwa obutuukirivu. Amen. Yatuwa obutuukirivu. Otuukiridde. Bannange webale nnyo. Toyina kyosobola kukyusa muntu atuukiridde. Si bikolwa. Oyinza ogamba mwami mubiru mubbi. Tetuli ku bikolwa. Amiina. Tuli ku Kristo kye yakola ku musaalaba. Kye yakola ku musaalaba. Amiina. Gwe bebino ebintu byenjogerako abooluganda abatuuliza olwaleero. Twogera ku kukulemberwa omwoyo. Naye omuntu ategeera atya ebintu bino eby'okuluŋŋamizibwa n'omwoyo. Nga oyigiriziddwa oba ng'ozzeeyo n'osomesebwa. Kati bye twogerako nti bye bitasobola kwongerwako Kristo bye yakola. Okuweebwa obulamu obutaggwaawo, okutufiirira okutuggyako ebibi byaffe, okutugatta ne Katonda nate n'okukola ki n'okutuwa obutuukirivu. Tulina okubeera n'okukkiriza mu mulimu ogwaggwa. Yawaayo saddaaka olw'omulimu ku lwaffe. Ye yawaayo. Ffe tuli nga bwe nagamba nti mu luzungu bagamba recipient and beneficiary. Ffe tuli basika olw'ekyo kye yakola. Kati olina omusikaani ziva. Sente z'okola waliwo z'oteeka ebbali. Tazimanyi nako. Naye ogamba nteeka sente zino ekiseera we kirituuka. Kati ne Yesu yatutegekera nga tetunnaba na kukola kumanya ensene nga tennaba nawo. Amiina. Tugende mu maaso. Mu kufa kwe n'okuziikibwa n'okuzuukira yateekawo kigambo kyekyo bakiyita batya foundation omusingi ogwaffe ffenna okutambuliramu. Omusingi gwe yateekawo kwe tugoberera. Tujja tulaba omulimu guno ogugenda mu maaso. Nti ogwo omulimu Yesu Kristo gwe yajja n'alekawo n'atulekera omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu atulungamya. Buli mukkiriza yenna alina omwoyo omutukuvu. Oyinza okuba nga obadde tomanyi olwaleero naye olina omwoyo omutukuvu. Nkyambira olina kyoyagala okwongerako. Okwongereza kwekyo nti tuli basika, tuli ba beneficiary olw'omulimu ogwaggwa ogwo gwe yakola okuyita mu kufa, mu kuziikibwa ne mu kuzuukira. Ogwo gwe tulinanga omusingi ogw'obulokozi. Nti okuyita mu kufa, mu kuziikibwa ne mu kuzuukira, omwo mwe tufuukira abaana, omwo mwe tulokolerebwa era mwe tufunira obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kati omukkiriza alina obuvunaanyizibwa bwe twayogeddeko bwe bulwa okuzza endowooza ye obujja. Buli lw'olema okuzza endowooza ye obujja oba ogenda kubeera ng'ofugibwa. So gwe guno omulimu omukkiriza gwalina okuba nga mu kiseera gwakolako oba bwe buvunaanyizibwa bwe tulina ffe abakkiriza Kristo okubanga bwe tutambuliramu nga tuzza obujja endowooza zaffe ekyo Kristo tagenda kitukolera obwo buvunaanyizibwa bukuwadde. Webale nnyo. Amiina. Ekyo yakola kuzzaayo wali mu kifo
yamala okwewaayo nga saddaaka ejjawo ebibi ekibi kyensi ejjawo ekibi kekaliga akajjawo ekibi kyensi kati bwe yajjayo ekibi ffe ne tukkiriza kati bwe twakkiriza buvunaanyizibwa bwaffe okufaayo okulaba okutambulira mu mulimu guno ogwaggwa okugumanya n'ogutambuliramu n'okubala ebibala by'omulimu ogwo ogwaggwa weewaawo. Kati omukkiriza Bayibuli etugambye mu Befeso 4 somawo olunyindo lwa 10 Abefeso essula 4 olunyindo lwa 10 oba otandikira tulusome. Abefeso 4 olunyindo lw'10 lugamba eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka ajjuze byonna era oyo naawe abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okuteekateeka abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza n'olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okutuusa lwe lutuuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu. Kati omulimu gwe twogerako ogugenda mu maaso gwe guno agambye nti era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga waggulu lyonna alyoka atuukirize byonna naawe abalala okubeera baki abasumba abakubeera abasomesa nga basomesa bonna basomesa nga baleka bayigiriza bana abazze nga bagenda okukula mu kigambo kya Katonda ffenna tutuuka okukula mu kigera kyani kya Kristo. Omulimu gugenda mu maaso nti tolina kulokoka olwaleero n'otuula awo gwe n'obeera awo n'olinda kugenda mu ggulu. Tuyina okukula, tuyina okubeera equipped okutendekebwa nti kakati omuntu bw'aba nga azze si mulokole mukola ntya okumubuulira ekigambo kuba omuntu alina okumala okuwulira. Kyovudde osoma ali n'agamba nti n'abawa ebirabo by'okukola ki okuyigiriza okusomesa ffenna tutuuke mu kigera. Kyova olaba ekkanisa erina omulimu munene nnyo ddala ogw'okusomesa abantu okutuuka mu kigera kya Kristo. So omulimu ogwa Kristo gwe yakola gukye waliwo omulimu ogugenda mu maaso waliwo ogutaggwa naye kati bwe tugamba omulimu ogugenda mu maaso gwe mulimu ogw'omwoyo omutukuvu gwakola mumukkiriza era kyekyo kyetukola essaawa eno okuba nti endowooza zaffe tuzizza obujja n'ekigambo kya Katonda. So gwe mulimu ogugenda mu maaso gwe mulimu ogw'omwoyo omutukuvu ogukolebwa mu bulamu bw'omuntu engeri y'okuluŋŋamizibwamu. Amiina. Ate bwe tweyongerayo tulaba nti omukkiriza alina okufuna okumanya obuvunaanyizibwa bwe nti tojja kutuula butuuzi awo olina okusoma okwewaayo okumeditatinga ku kigambo kya Katonda n'okirowoolezaamu. Abamu bw'oyogera ku meditation balowooza nnyo eno meditation eya yoga otegeera naye meditation gye twogerako osoma ekigambo kya Katonda bw'omala okisoma n'otandika okufumiitirizaamu ekyo ky'okoza ky'ova okusoma bwe buvunaanyizibwa ng'omwoyo omutukuvu akuluŋŋamya. Amiina. Akuluŋŋamya atya ng'ayita mu kigambo kye otyo kubanga kino ekigambo bulijjo tubadde tusomesa nga tugamba nti ekigambo muntu kati tufuna enkolagana yeri Kristo bwe yawaayo obulamu bwe nga saddaaka kye yali akola kwe kututabaganya tukomewo mu kifo Katonda mwayagala tubeere no entabagana yaffe eyo yentabagana ey'okuba nti relationship enkolagana yenkolagana Katonda gy'ayagala n'omuntu bwe yatonda ayagala amumanye ayagala amutegeere yensonga lwaki Kristo awaayo obulamu bwe okujja okutukola ki okututabaganya tubeere n'enkolagana ne Katonda ono kati omukkiriza ye already yayingira dda mu kisibo oba mu famire ya Katonda kati ye ekigambo kya Katonda kino kyekimukuza
okumutuusa okuba nti ategeera enkolagana gy'ali nayo mu Katonda nti bw'atatrainingibwa oba bw'atayigirizibwa tasobola kutegeera kutabagana kwa Katonda ono gwe yakkiriza. Amiina. Tubadde twogera ku mulimu ogugenda mu maaso ng'omwoyo omutukuvu akuluŋŋamya. Kati tugenda kwogera ku mulimu ogutaggwa Kristo gwe yaleka. Amiina. Kati omulimu guno ogutaggwa wali twogedde ku mulimu ogwakola ki ogugenda mu maaso. Kati tugenda okwogera ku mulimu ogutaggwa omukkiriza gw'alina okumanya. Pawulo awandiise mu bbaluwa ze nga ayina by'ayogera eri abakkiriza baleme okukola. Byatuwadde naffe abagoberezi tubibuulira abalala. Nga tetunnabagendako badde njagala okwongera okubeera nti tuleeta okuggumiza ku kigambo kya Katonda okuba nti omuntu akula abeera perfect ng'akuze mu kigambo kya Katonda okuba nti atuuka mu kifo mwasobola okubeera nti ategeera endowooza ye etegeera y'ensonga lwaki omwoyo omutukuvu ono waali okutukuza mu kigambo kye naye nga tuyita mu kusomesebwa kuvunaanyizibwa omukkiriza bw'alina okuba nti akula era nga mu kuyitamu ekyakula atya nga traininga era ng'asomesebwa endowooza ye kuba omwoyo omutukuvu y'ensonga lwaki atuwa ebirabo biri bye tusomyeko ebirabo ebyo ensonga lwaki ekkanisa eweebwa ebirabo ebyo olw'okusomesa abakkiriza endowooza zaabwe zisobole okuba nti zikola ki zitegeera enkolagana y'ekkanisa ne Katonda. Era ky'okola nti mu buwoolezi obwo tulina abatume tulina bannabbi tulina kubanga abasinga balowooza nti nabbi alina kubeera nga alagula bulabuzi okusinziira ku bbaluwa z'abatume ezitusomesa okutegeera Kristo. Bonna ebirabo bino byatuweebwa tusobole okuba nti tusomesebwa. Nabbi alina bw'ayimirira okwogera ayimirira n'asomesa. Amiina. Tekimugaana kuyisaawo ekigambo Mukama nga bw'aba akimugaana. But omulamwa gwe kusomesa okuba nti endiga zituuka ku kigera ekyokutegeera okutegeera ani okutegeera Kristo kubanga ffenna mwe twakkiriza era mwe tuli bwe bulamu mwetwerabisiza y'ensonga lwaki tusomesebwa. Asesa Beba agambye wano so when we position ourselves the Holy Spirit is there to teach us who we are in Christ. Nti bwe tuweera mu bwe tweseeka mu kifo ekyo fenga abakkiriza omwoyo wa Katonda waali okutusomesa. Amiina. Kubanga tuli mu Kristo. Webale nnyo Sister Mebo n'okwagala okwongerezaako ku ekyo omwoyo wa Katonda tagenda kuva eri akusomesa ekyotasomye nti kuba abasinga tuli bagayaava abakkiriza nti kasa omwoyo wa Katonda waali okumbeera ajja kumbeera ajja kubeera nga naawe okoze obuvunaanyizibwa ng'osomye ekigambo kya Katonda then naye n'akola omulimu gwe. Kubanga engeri omulimu gy'agukola y'engeri y'okumanya ddala. Kyova olaba nti Pawulo asabidde amakanisa gonna ng'ayagala gamanye gafune okutegeera kubanga bw'obanga walokoka n'otamanya gwe wakkiriza ekitegeeza ojja kukola by'oyagala. Kati omulamwa gwo kwe kumanya ono gwe wakkiriza kiringa ogenda okufuna omulimu. Bw'ofuna omulimu gy'ogenda okukola olina okumanya biki bye baagala kampani eyo gy'okolera kiki kye baagala era buli lwokeera ogenda okukola omundowooza yoba omanyi ogenze kukola okusinziira ku kwagala kwabwe. So kati naye wakkiriza Katonda era emabega w'endowooza yo teekayo nti oli kitonde kya Katonda ye yakutonda so yakulinako obuvunaanyizibwa. Kati ayagala omumanye nti bw'omumanya otambulira mu kumanya okwo. Amiina. Tukyeyongere tubadde tutunuulira Kyambiru ne Sister Suzette badde bongera okuggumiza
okutegeera omuntu kwalina okubeeramu mu kutegeera. Kati tweyongerayo kulaba omulimu guno ogutaggwa mu Kristo. Naye omutume Pawulo abadde alina ebigambo by'awandiika eri omukkiriza asobole okumanya by'atalina kwenyigiramu. Atugambye wano nti naye okwegomba kw'omuvubuka okwewalanga. Abavubuka balina okwegomba kwe balina okwewalanga. Wano n'ayongerayo n'agamba nti kale mufiise ebitundu byammwe biri ebiri ku nsi mwe muli okwaka. Okitegeera omukkiriza ebyo byonna bimukwatako. N'agamba nti olw'omulimu ogugenda mu maaso. Kati tugenda kutunuulira omulimu guno ogutaggwa oguli mu kkanisa ng'egenda mu maaso. Kati okwongereza kwekyo nti omutume Pawulo kiki yali agezaako okulaga kyetusoma wano kweyo omwoyo okuba nti tulungamizibwa omwoyo omutukuvu. Kati mukuyita mu kuyiga omwoyo omutukuvu bw'atulungamya gwegwo omulimu Kristo gwakola mu mukkiriza. Omwoyo omutukuvu gwakola mu mukkiriza nti mu kuyita mu byawandiikibwa tulina kye bayita ebiragiro, instruction, ebiragiro. Ng'ekimu ku byo kyekyo ky'osomye mu Timoseewo ekyokubiri essula 2 n'olunyiriri olwa 22 nti naye okwegomba mu bavubuka okwegomba kw'omu bavubuka okwewalanga. Kati ekyo kiragiro nti kati omwoyo omutukuvu bw'osoma Sister Suzette kyayogeddeko ti omwoyo omutukuvu tagenda kuva eri akola ebintu. Omwoyo omutukuvu Katonda ono gwe twakkiriza era bwe yatonda ensi tugiraba yagitonda yali organized. So tasobola kuva eri n'amala gakola bintu bwati. Alina ennono ze kwatambulira nga ye Katonda. So kati omwoyo omutukuvu ono tagenda kulungamya ku kintu ky'otategedde. Kati mu kuyita mu kusoma kuno Pawulo kyavuga agamba nti naye okwegombako eno instruction kino kiragiro. Waliwo ebiragiro ebiri mu byawandiikibwa nti bwe tusoma tumanya nti kino kiragiro. Omwoyo omutukuvu bw'ayongera n'akikugaziiriza okwempowering okuba nti oresisting obubi. Era Sister Suzette yakyogeddeko nga tutandika nti yatuwa obuyinza okulinnya ku misota ne ku njabe ez'obusagwa. Kati enjabe ez'obusagwa because bino ebigambo biri metamorphic be representing yes oba biraganga oba bwebaga nti enjaba ez'obusagwa kiba kitegeeza enjaba ez'obusagwa bubi. So sizile enjabe ez'obusagwa zennyini kiba kikulaga olulimi lwa Bayibuli luba lulaga kubanga Bayibuli erina olulimi lwayo. Enjaba ez'obusagwa bwe bubi. Kati nga kuno okuba nti instruction eze nti okwaka okwo takwagala twake naye omubiri gyaffe gyaka naye tugistopinga tyo okwaka ng'endowooza yaffe omulimu ogugenda maaso ogw'omwoyo omutukuvu kyakontinuwinga nga atulaga mu kuyita mu kulaga ne tufuna okutegeera. Bwe tufuna okutegeera bwe tugenda okusaba tusabira mu kutegeera okwo tetukuba mpewo. Okuba empewo kwe kusaba ekintu ky'otategeera. Olwonna lulimi lwa Bayibuli kyasaba okuba mpewo okuba ki ekintu ky'otategeera. Naye bw'osabira mu kintu ky'otegeera nti kuno kwe kwagala kwa Katonda tayagala njake naye okwaka kuva ku ki? Okwaka kuva mu ndowooza yo. So bwe ntandika okulowooza ebintu ebitakola makulu eri obulamu bwange mba ndeetawo embeera okugulawo oluki mba nzigulawo enzigi. Naye bwe nsomesebwa mmanya nti ekyo kizze nikati kwe buyinza bwe yatuwa okuziyiza obubi obwo. Kati endowooza yera rejecting ekirowoozo ekyo. Abaluganda batuwuliriza abalogenze ku platform eno nti tuli ku kukulemberwa. Omuntu amanya atya endaba y'ebintu by'omwoyo n'otegeera nti olumuŋŋamiza mwoyo oba ekyo si kya mwoyo. Tutunuulidde omulimu ogugenda mu maaso. Kati tutunuulira omulimu ogutaggwa gwe guluwa. Ekkanisa gwerimu kati kyekino kye tuliko olunaku olwaleero essaawa eno. Tugenda mu maaso n'ekyo Yesu kye yakola kye yatandika
nga tubuulira ekigambo kya Katonda nti okufa kwe si kwa bwereere. Amiina. Enjiri ebuulirwa tufuluma ebweru gye bayita evangelism ne tubuulira ki enjiri gwe omulimu ogutaggwa nti enjiri erina okubuulirwa. Amiina. Ekigambo kya Katonda bwe kibuulirwa ne kiwulirwa oli nakkiriza akola ki ng'akyusibwa. Atugambye tugende mu nsi zonna tukole ki tubuulire enjiri. Era kyavudde atugamba nti n'ebyamagero bino binaakola ki binaagendanga nammwe. Amiina. Tugenda kusomawo Makko 16 olunyiro lw'17 n'olw'18. Makko 16:17 era buno obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misotaabwe, banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono, banassangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Era obubonero buno bunaagendanga nammwe. Munaasangako abalwadde emikono nayo ne bakola ki nga ne bawona. Kati tugendako mu Matayo 28:18. Matayo 28 n'olunyolo 18. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule abantu b'amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wano amaze okukola ki okuzuukira. N'ayogera nti najja n'ayogera nabo nti n'abagamba nti mpeereddwa ki obuyinza bwonna. Kitegeeza njagala ompulirize bulungi abatuwuliriza Katonda ku lwaleero. Bw'abanga ggwe oli mu Kristo ne Kristo ali mu ggwe naawe oweereddwa ki obuyinza bwonna. Obuyinza bwonna obulina. Naye olw'okuba tonnasomesebwa kutuuka mu kigera kino omulimu gwe baawadde bamwami mubiru ba Sister Suzette naawe atuwuliriza ali eyo nga tonnakula mu kigera golooza tolina maanyi. Wano obuyinza abukuwadde mu buli mbeera yonna. Bw'omala okutegeera nti Kristo ali mu ggwe, emizimu ne weegikulumba oba embeera bw'eba ekulumbye, toggulawo luggi lwa kutya wabula okola otya okozesa kino ekyawandiikibwa nti yampa obuyinza ng'oyogera eri embeera. Ate twongeremu tutereezeemu bwe tugamba nti yatuwa amaanyi bannayisi ga kulwana sikuba kutegeera ndowooza okumanya kiki ky'oli mu Kristo kikulu nnyo kubanga buli lw'otamanya kiki ky'oli. Knowledge is power. Amagezi oba okumanya kukulu nnyo kubanga tulaba ano omuntu ayinza okulwala omusujja n'atandika okugoba omuzimu gw'omusujja naye bw'ategeera nti ndimu eri ey'obusujja eyereeta ensiri omakinga sure nti osaawasaawa ebiddo ebireeta ensiri okujja awakaawo oba bw'ofuna bunneeti mufo ky'okkatwala okugira ekyennyanja eri mu nnyanja okeebikako ekiro ensiri ne zitakuluma. Labaawo teweetaga na ssaala, labaawo woowonedde omwoyo omuzimu gw'omusujja. Kati kino kiba kitegeeza ki gwe guno omulimu ogutaggwa gwe yalekera abakkiriza abo abamukkiriza okulekera ekkanisa ogukola ki okugumaliriza. Teyasaba ssaala zonna ye yakumala kuteeka mu kifo. Amala okuteeka kiringa omuntu ng'obadde onoonya mulimu n'onoonya ng'onna professional yo naga nti oli ki nti ndi accountant n'akunoonyeza omulimu n'agukukwasa nti omulimu guguno ogwa accountant si yagendera okujjira okubalira ebitabo wabula buvunaanyizibwa bwo. Kati bwatyo ne Kristo bwe yakola okutuzza mu kifo kiri ekyokututabaganya ne Katonda. Amala otutabaganya ne Katonda kati buvunaanyizibwa bwaffe okusaba, buvunaanyizibwa bwaffe okubuulira enjiri gwe mulimu gwe tuliko ogutaggwa, buvunaanyizibwa bwaffe to take care of our body emirimu gyaffe, buvunaanyizibwa bwaffe tetujja kwereka tutyo
ebirwadde bijje bitukube kubanga waliwo n'okumala galya n'okumala gakola ebintu obulwadde ne butukuba naye waliwo n'okuba n'okutegeera kyekyo Sister Susan tekyagambye nti knowledge is power nti bwe tufuna okutegeera tutandika okutambulira mu kutegeera amiina Katonda bwe twakkiriza tali kyando yando si magician si mulogo nti ebintu ajja nakubakubawo ebintu nagakati nedda atambulira ku principle atambulira mu nnonoze ez'obwakatonda era zayagala tumanye tutambuliremu waliwo generation etamanyi kyando yando nga yo yakomaawo kakati mukyalambirwa ageze n'agamba tagenda kukujja kukola kikugu kugamba nti kati gwe genda mu kkanisa kati waliwo omulimu gw'okusapootinga enjiri ddala bannange ennaku zino badde bakwata ku kyokuwaayo tetujja gendayo tagenda kujja ssente mu nsawo naye bw'oba oluŋŋamizi bw'omwoyo wa katonda ekyo kijja direct ekyokuwaayo ng'enjiri balina ogibuulira e Sudaani naye nga gwe tosobola kugenda Sudaani naye nga olina boolina okusapootinga olusapootinga omubulizi w'enjiri nawe oba obuulidde wamu naye ossa kimu webali nnyo kuba yatugamba nti mugende mu nsi mubuulire enjiri kati ababulizi b'enjiri bwe babaawo nawe osapootinga kubanga osapootinga omulimu gwa Katonda gw'okubuulira enjiri kubanga ayagala abantu bonna okulokoka n'okumanya amazima ate kati gwe bw'omanya amazima buvunaanyizibwa bwo okulaba nti n'abalala bamanya amazima ag'obwakatonda ag'obulokozi enjiri ebeera ku TV empewo eyo bagisasulira omusajja nassaako enamba kashapu x0 naye nga gw'otunulira butulizi leero n'ogiwulira luli n'ogiwulira naluli naye nga tosapootinze enjiri ya Kristo gye twogerako enjiri ey'obulokozi erokola abantu okubajja mu bibi okuyingira obutukuvu eyo enjiri gye twogerako yenjiri esapootingibwa amiina kati omukkiriza alina okukula mu kigera okumanya engeri omwoyo omutukuvu gy'amuluŋŋamyamu alina okukula kikwengera si kukula mu kukola ssente si kukula mu naye okukula mu kutegeera Katonda n'amanya nti kino kya bwakatonda kino si kya bwakatonda gwe guno omulimu ogutaggwa omukkiriza gw'alina okumanya okutwala mu maaso ng'akuze mu kigambo kya Katonda nti buvunaanyizibwa bwaffe okubanga tukozesa resources zaffe ebyenfuna byaffe okuba nti enjiri ebuna wonna amiina kubanga enjiri erina okutambula ngenda kuddayo ku kigambo mukyambiru kyayogeddeko n'agamba nti buvunaanyizibwa bwe okusoma okubeera nti weenyigira mu kusoma bayibuli buvunaanyizibwa bwe okubeera nti weenyigira mu kusaba buvunaanyizibwa bwo okubeera nti weeyuna okubeera mu kuŋŋaaniro abooluganda osobole okukula bannange ekigambo ky'okukula kikulu nnyo eri abakkiriza buli mukkiriza atannakula mu kigambo waliwo omutawaana munene alimbibwa nnyo ate era be babakkiriza abatatwala buvunaanyizibwa naganze kasita nalokoka naye esanga alimba abba avuma akola ki kati n'avumaganya erinnya lya Kristo nti baalokoka babulira enjiri ey'ekisa naye ng'ate kisa ye Yesu Kristo teri njiri ya kisa Yesu Kristo ye kisa mwene ffe tetukyali mu mateeka kubanga ye yafuuka ekikolimo ku lwaffe asobole otusumulula mu kikolimo eky'amateeka tusobole okuba nga tuli free obulidde buvunaanyizibwawo omukkiriza okutegeera ki kyoli mu Katonda obuvunaanyizibwa buli butya va mu bugayaavu kwata bayibuli ogisome ogitegeere weezuule mu Katonda era kino kati bino byonna byetwogerako wano gwe mulimu ogutaggwa eri omukkiriza bw'atwala obuvunaanyizibwa bwe aba atwala omulimu guno ogutaggwa okutuukirizibwa tolina okubeerawo ng'oli omukkiriza lugojanye okwongereza ku kya Sister Suza kyayogeddeko ekisa
ebyandika bitegeezezza nti amateeka n'obunnabbi byajja ku lwa Musa naye ekisa n'amazima kyajja kuba Kristo. Sekitegeeza Kristo ono ge mazima kyekisa. Kati omuntu yenna bw'aga nti babuulira enjiri y'ekisa kiba kitegeeza batannategeera kisa yaani kisa ne mazima ye Kristo. Kati buli lwe tubuulira ekigambo kya Katonda tuba tuleeta ekisa kya Katonda eri omuntu oyo. Amiina. Kati ekisa kino kireetera omuntu ono okwetegeera kikyali Katonda. Kati omuntu asigala ng'ayonoona abantu bulijjo tujja tukyogera nti omuntu okwonoona tebamuwa bbaluwa ate omuntu amanyi nti ayonoona twatondebwa mu butonde Katonda yatuwayaringa nti bwe twonoona tumanya nti twonoona. Tetulina kugamba muntu nti eyonoona wabula omwana oluzaalibwa bw'agenda akula mu nsi mu sisitimu eno ng'atandika okukola ebya sisitimu y'ensi bwebikola ensonga lwaki Kristo azze n'ekisa n'amazima kubanga yekisa ye mazima nti amazima ge ekisa kye bwe kirabisibwa amazima ge geeyoleseeyo omuntu n'alyoka akyusibwa. So ekisa ye Kristo. Kristo. Abatuwuliriza abooluganda njagala okuddamu bajjukiza twogera ku kukulemberwa omwoyo omutukuvu naye omuntu asobola atya okumanya alaba atya endaba y'ebintu by'omwoyo omutukuvu. Omutume Pawulo awandiikidde Firimoni essaala mu Firimoni 1:6 nga aggumiza ku ky'okumugamba okutegeera n'okumanya. Gendayo. Firimoni 1:6 era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kwo kuleetere okumanya ebirungi bye tulina mu Kristo. Egambye okussa ekimu kw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kumutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Ekigambo ekirungi ekiri mu mmwe ku lwa Kristo okukola omulimu omulungi okukkiriza kwo bwe bukristaayo bwe bukristaayo bw'olina kubanga okukkiriza kwo kitegeeza bukristaayo. Kyekyo kyenyizi kyenvunula mu lukkiriza kwo kutegeeza okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu omulungi okutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kati okukkiriza bwe bukristaayo bwekito bwe kiriyo bwe bukristaayo. Ekigambo ky'okukkiriza kitegeeza omukristaayo oba omulokole oba omuntu eyalokolebwa. Kati kubanga okukkiriza kuno kuli mu Kristo yensonga lwaki kuleeta obukristaayo buli mu Kristo. Kati omukkiriza kyalina okufuna okutegeera kubanga kituukiridde okukkiriza mu Kristo oba okukkirizamu ekyo ekikoze ekituukiridde. Kyova olaba Pawulo bw'ogenda mu bbaluwa za Pawulo ze yawandiika zonna bannange bw'obanga oli mukkiriza ow'omulembe guno olina okuyita mu bbaluwa ezo olabe essaala ezisabibwa ntero ziyitamu era kati ze essaala ze tusaba ng'essaala zonna zakuwa kubikkulirwa mu kutegeera Katonda ofune okumanya ofune okutegeera ate nga tosabira ggwe osabira balala buli lw'osabira abalala obanga eyeesabira kati osabira balala kufuna kutegeera. Temuli mu ssaala esaba Mukama obuwe emmotoka omuwe enju ennungi omuwe visa atambula amawanga mutunulamu mu bbaluwa za Pawulo n'abatasaba babirina n'obitusinga webale nnyo. Sekitegeeza Katonda ki kyayagala enkolagana Katonda gy'ayagala n'omukkiriza nti mu kusaba Pawulo zino mu kuwandiika ebbaluwa za Pawulo nga zonna alaga okusaba alaga kintu kimu kuba nti omukkiriza ategeera kye yakkiriza. Amiina. Sisobola kuba nga nafumbirwa mwami mudiru naye nga sirina nkolagana naye nteekwa okuba ebbanga lyemmaze naye nga nfunye okutegeera maze okutegeera kikyali gyendi.
Amina. nange gyendi kyali. Amina. So kati bakitegeeza nti omuntu ono gwe twakkiriza Kristo tulina okumumanya. Bwe tumala okumumanya yensonga lwaki Pawulo bw'amala okumumanya n'afuna okubikkulirwa kwa Kristo awandiika amabaluwa gano ng'alaba wadde abantu bano bakkiriza naye tebalina kutegeera kye bakkiriza. Yensonga lwaki abawandiikira n'okubasabira nti omwoyo wa Katonda ayongere okubamulisa mufuna okutegeera amaaso g'emitima gyabwe basobole okutegeera oyo eyabayita obusika bwe balina mwoyo eyabayita ng'omwoyo w'amagezi omwoyo w'okubikkulirwa omwoyo w'okubikkulirwa Kristo alabisibwa gye bali. Amina. The minute w'obeera nga obikkuliddwa Kristo ofuna okutegeera kikyali gy'oli. Kati abaluganda batuwuliriza buvunaanyizibwa bwa mukkiriza okulaba ekyaki gy'asabiramu bw'oba eyigiriza esomesa ng'olaba bw'obanga ekkanisa gy'olimu tokula mu kigambo kya Katonda teri akusibyeyo buvunaanyizibwa bwabwo. Toweesiba ku musumba nti musumba tabuulira njiri. Gwe ng'omukkiriza buvunaanyizibwabo naawe okulaba nti otuula wansi w'omuntu akusomesa okukula okutuuka mu kigera kya Katonda. Ng'ogyeko ekyo nga newakubadde otudde mu kkanisa eyigiriza ekigambo kya Katonda tokoma bukomi kuwulira kigambo kya Katonda mu kkanisa. Buvunaanyizibwabo naawe okuddayo neweefumiitiriza n'osoma ekigambo kya Katonda. Buli lw'okisoma ofuna okutegeera ti embeera zino bwe ziba zikulumbye endwadde zizze mu bulamu bwo agambye nti yakuwa amaanyi n'obuyinza bwonna okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Kati obusagwa bw'obulwadde buzze obukola otya akuwadde amaanyi ng'oyogera eri embeera okusinga okutya. Yenjawulo eriwo gw'omukkiriza n'atali mukkiriza. Amina. Okulinnya ku njaba ez'obusagwa obubi buno bugenda wala. Obubi ddala ddala obusingira ddala obubi yendowooza. Endowooza yo bw'ogitraininga n'ogizza obujja n'ekigambo kya Katonda buli ekijja okulumba busungu ng'ettima okimanyi bulungi nnyo nti ebyo bikolwa bya kizikiza musinzira ku byawandiikibwa ddala. Bayibuli etugambye ebyandikwa bitugambye mu Bagalatiya 5:29 nti ebikolwa eby'omubiri bya lwatu. Bwe tusoma ebikolwa eby'omubiri ne tubiraba nga mwe muli ettima mwe muli enge mwe muli obusungu kati buvunaanyizibwa bwo omukkiriza okuba nti endowooza y'ogisomesa enge ettima obusungu tebirina kukolera mu nze ng'emaanyi ge yakuwa to resist okuwakanya enkola y'omubi kubanga mu kuyita mu maanyi ago emibiri gyaffe gino Katonda yagitonda nga girina kubanga giri free. Buli lwe tuyingiza enkola efaanana bw'etyo emibiri gyaffe gitandika okulwala ebirwadde. Kati y'ensonga lwaki tulina kutereeza ndowooza yaffe emyoyo gyaffe gyalokolebwa endowooza yeetaaga okukolebwako. Amiina bannange, olunaku olwaleero tugenda kukoma wano, obudde buno bugenze, naye tubadde twogera ku kuluŋŋamizibwa okulemberwa omwoyo wa Katonda n'endaba omukkiriza gy'asobola okulabamu ebintu by'omwoyo. Tujja kweyongera okumalayo okumaliriza kuno omuntu asobole okutegeera nti bannange buli mukkiriza alina omwoyo omutukuvu mu ye aluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu. Tokola ku lulwo naye tulina omwoyo omutukuvu atuluŋŋamya. Emirundi egisinga twerabira nti tumuyina nogamba kaakati bino Katonda taliimu ku bino, njagala tudiiringe muntu na muntu kati Katonda taliiwo. Olendowooza tonnagizza bujja oliwo mu buntu naye twebaza Katonda atuwadde ekisa ekyokumutegeera ne tubeera abatabaganya b'abantu. Era Sister Suzette tubuulire kiki ekigenda mu maaso akatalekeka bwe training endowoozayo oginyweze mu kigambo kya Katonda nti buli ekinajja ekinaaba kikulumbye kijja kusanga ng'olina ekigambo kya Katonda oyogere eri embeera eyo ogiziyize ereme kuteeka wansi. Nkyambirwa akatalekeka ate otuggalirewo n'essaala. Akatalekeka nti tutegedde omulimu
ogugenda mu maaso gwe gw'omwoyo omutukuvu okubanga atuluŋŋamya okwongera nga twetegeera ki kye tuli mu Katonda n'omulimu omu Yesu gwe yalekanga tamaliriza gwe mulimu gw'okubuulira enjiri kubanga yali tannabuulira nsi yonna naye obuvunaanyizibwa butukwasizza ffe ng'abakkiriza okubuulira enjiri era nga tumaze okuyiga nti Katonda okuyita mu Kristo yatutabaganya naye kati twatabagana dde erifa abakkiriza n'abatannakkiriza Yesu ye ke kaliga akajjawo ebibi by'ensi so oluggi lukyali luggule eri omuntu atannaba kukkiriza nti bwakkiriza nti ye temuli maanyi gasobola kwerokola okwagala kwa Katonda wakuli kyavudaga nti awadde kyava yawaayo omwana w'omuyekka Yesu Kristo atufiiririre buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo so bwe tukkiriza tuba balamu era obulamu obutaggwaawo nti ne bwe tufa tusigala tuli balamu mu ye ne bwe tufa tutegeeza omubiri oguno ogufa kubanga twambazibwa omubiri ogutafa emirembe n'emirembe amiina so kitaffe omutukuvu tukwebaza kwongezi olwaleero olw'okugabana kuno kwe tuva okugabana taata nanyingiza ekigambo kyekigambo kyo kino kitaffe ayinza byonna bwe bulamu ng'emaani ate kwe kutegeera okutuuka gye tuli taata kwe kusaba kwaffe taata omulungi eri baganda baffe be tubadde tugabana nabo n'eri abalala mukama taata nannyini kkulu nti weeyongere okugula amaaso gaabwe ag'omwoyo bategeere ki kye bali mukama taata mu kuyitibwa kwe wabayita mu kukkiriza kuno taata nannyini kisa era ng'endowooza zaabwe zigyemulukukiranga enkola ye y'obwakatonda ng'era endowooza yonna ewakanya enkola ya katonda tugireeta wansi w'obufuge bw'ekigambo kya katonda taata tukwebaza nti okoma ku bulamu bwabwe taata tukwebaza nti ate kati oggula amaaso gaabwe bategeera kutegeera ajja gye bali magezi alabisibwa gye bali kumanya alabisibwa gye bali taata tukwebaza nti bakuwa okuva mu kigero okudda mu kigera olwanno balyoke babala ebibala eby'obulokozi ebiva gy'oli Kristo ayinza byonna taata omulungi muffe mulimu abalwadde tubateeka mu mikono gy'omukama taata n'okubaza nga tukwebaza olw'obulamu obwo bwe bwabawa ate nga tukkiriza nti wasasulira dde emibiri gyabwe omuwendo taata nannyini kisa kyetuva tujja eri amaanyi ag'ekizibu agalumba emibiri gyabwe endwadde zonna tuziragira okuva mu mibiri gyabwe mu linnya erya Yesu Katonda obulamu ne tulyoka twogera nti emibiri gyabwe okuba nti gissa kimu n'omwoyo omutukuvu era ng'amaanyi agawonya galabisibwa mu mibiri gyabwe mukama tukwebaza nti bawona mu kaseera kano mukama tukwebaza nti basumulwa mu linnya erya mukama waffe taata kyetuva tuteeka mukama taata omulungi wakati muffe mulimu mukama taata abalina ebyetaago tukkiriza nti wooli okusisinkana obulamu bwa buli kimu okugabirira mukama taata okugabiriza okusinziira ku bwetaago tukwebaza nti bwe tusaba owulira tukwebaza nti emirimu girabisibwa tukwebaza nti ensimbi zirabisibwa tukwebaza nti buli mbeera yonna esoboka eri ababadde basobeddwa mukama taata ekigambo kyo mukama taata kibafuula abalamu mu kigambo kyo bwe muli amaanyi agazza obujja endowooza z'abantu mukama tukwebaza nti kuweeraliikirira agenda tukwebaza nti emirembe gye givuga mu ndowooza zaabwe ne mu mutima gwabwe mukama tukwebaza era tusabye nga tuyita mu linnya lya mukama waffe Yesu. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Twagala okwebaza Diaspora TV mwebale nnyo okutuwa omukisa okubeera nga tubuulira enjiri buli kiseera mu diaspora. God bless you. Have a wonderful weekend. Ne New Life Cyber Face banaye mwebale kubeerayo mukama abatuweera omukisa. This is Diaspora TV, your #1 global network. Okay. Nga tetunaba kumaliriza tulina ku Sunday concert ya Grace Morgan abuulira enjiri ng'ayita mu kuyimba. Mujje tumusupportinge a concert ya bwerere naye jangu
address at Dominion in Waltham. In Modest Street? No, it's in Waltham. Ku Dominion Church. Yeah, that is in Modest Street. Oh, Yeah. Hey, Modest Street. Modest Street. Amina. There's 26 something Modest Street. Buuza kaawa. Turn right on Chestnut Street. Then turn left on Montvale Avenue. Someone Amina. had not had the car turning